Ndogamba otandi Sitesha anafuya atya Bobi Wine. Zewe gwenyini mbanda banga anafuya Bobi Wine. Kono Sitesha tayina yadda abagobereza abatano. Mu by'obufuzi. Ekibiina kya Sitesha kwa kisadanti kya byabufuzi abantu bakitegeere. Nti Munyago yabadde akibagulako. Bali baaganye nga baagala kweddukanyiza kibiina kyabwe kitegera kina bana byabufuzi emabega. Kwa Sitesha tagamete ajja kuba president. Mukazi otu yagambe ajja kuba ne bwaba kwajja teri anyza mulu. Ompula kyankugamba. Ekyokubiri Sitesha tanatuuka wadde kuwaguza kutema tabi ya Kyagulanyi wadde akantu bweka. Toyina wolola Farida Sitesha nga ayina yadde akubera kungana lwa kyalo. Yadde ti LC1 wuno kati azze annyonnyola abantu. Element y'ebyobufuzi na kugituuka kujambala. Sitesha mayanja no tuwali amutya tayina maanyi is a decoy nefe natukirize emabega ayina ba political influencers abaliyo. Agenda kusayininga buli kubanga ekalamu yesayininga bakusema myaka 5 yesayininga etteeka lyagundiriddewo ekalamu eyo bagikozesezza naye ndowooza tebamanyi nnyo esayininga n'ebyekisiru yesayininga ne kutunda amataka agataliimu. Bw'otunuulira Munyagwa genda ne ku munywanyiwe ono omusoga Bijirwa omulaba okuva mu ssuubi tandika okusoma Bijirwa okuva mu ssuubi olabe ebibiina byabuukidde mpaka kati. Tiba Munyagwa kibatulaga nti bali mu parliament ng'ekigendewo kyabwe kya President Museveni wabula kyakulya nga wagambye ntwali mutali yesimbawo n'afuna 00. Ekituufu kiri nti Sitesha wajja kwa president asobola okufuna yaba mulonda tasobola okukwata ekyokubiri. Okumanya Munyagwa intention ze zaade zeraga bulazi nalokaba eno temuyitayo kavulege mukola ki ne bwe yavuddeyo weda interview zonna zaakola n'agamba abo bahooligans bo ngenda kufa nabo ababo kavule bo nabapata ngenda kufa nabo biina kyabwe era nakyo bw'okitunuulira wadde nga kyo kya byabufuzi okusinga ku Sitesha naye era nakyo omulamu agwa gwakulya. In fact nze nsuubira ate Munyagwa yaleese akabonero akatuufu akataliimu kubuzaabuza kubanga yagambye nti luno lusaniya National Peasant Party n'ebigendererwa byayo twabadde tuyaba nga batukubako Sitesha wabala Sitesha gwe tutalabangako ng'akuba campaign wadde wa chairman LC1 kibiina kyamuleese ne kifloatinga nga president but mukalulu ajja kwesimbawo ku bwaki bwa Omani MP Kampala. Kuno obubinja tugambe nti egrupu zonna ze bagulawo kuno na sente za mu wa musolo kyokka kye batwogera nesi kusula Kyagulanyi tambugiraga Kyagulanyi ate ku bintu ebitano wadde kuyimiriza kugulu kumu kyali kitya ku ground ekyanyi ebintu byonna bitambula kati akamyufu katambula Sitesha agize olusani yalugira eno gundi naye olusani yabadde lino okutambula olw'ensonga nti bw'otunuulira embeera eriwo olusani yanze ndowooza bakoze ekintu ekituufu abolusaniya naye nga mbalamusizaako mwenna mikwano gyaffe abalaba emboozi mukati amanya nga bulijjo bampisa Mawa Haruna njala okubategeeza ntugende wali kwa IPEC studio IPEC bakuba ekifaananyi ekirungi osobole okutambula nga ofaanana nga Bekisu omugagga musajja asinga okunyirira ewa era ndanyawo tone yabatumidde Tone Colorado nabagamba mwebale nnyo mwebali eddala okubanga tannaba naye yabagambye mwakibuuzaako ekyo naye n'agamba abeera kuyo ng'alaba era n'agamba agenda mweza omwaka nga ne mukyala we era munewe yayogedde ekyo anniversary njagibabuulira era Tone agenda kuba akikolako bulungi njala okutumirako jjajja Isaac ntumireko nemu ani omuyita ntya omuyita mwannyoko muwala wo Namutebi abeera maama wange Namutebi Rose maama wo yakutumidde nnyo era n'agamba mwebale kubanga muweereza talina tabu emirimu gyali agikakkalabya era atambula bulungi jjajja Isaac izo naye yabatumiddeko nnyo yababuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mutuusizaako engalo mugyebaleko bigenda bitya kansobire nti buli omu woli bikutambira bulungi Duncan mu mboozi mukati mwe tutudde okuba tubaweereza byonna ebiguddawo ne wali byonna tusobola okuba nga batuusaako
aba Ipex Studio baga nti genda yokuba ekifaananyi ekirungi bakuba ekifaananyi naawe kennyini otambule n'omutindo bakuba ekifaananyi ojja kufaanana omugagga Amini osobola okuba nga kwegamba nga kyekyo wa mukyala ojja kufaanana Boss Lady Dollar. Aba Hair Train Salon bagamba nti genda yokuba akaviiri akalungi basobola okuba nga bakuba akaviiri ak'omulembe naawe yagala buno obuwiigi obuliko awo ka olina obbusanga aweebweya. So genda osobola okuba nga ensonga zikwasaganya bulungi nnyo mpozi ne ku Pakalasi tuga nti jangu kulwa kamera akalungi jangu ofuna akamera akalungi ate ntugaba ne ku H&M restaurant wa Jaluna nawo kiri gy'oli choice yo gwefuna wootuula akamere buli wamu kajja kuba kakutuusibwako bulungi. Jakutumira abakyali baffe abali e Canada nkutumire kyali waffe bamuyita Anfield yali awo Canada nkutumiddeko kansubira oli bulungi nsubira bali e Bungereza German n'abali e Dubai house manager munamba tumiddeko kansubire nti muli bulungi buli kimu kitambula ddala bulungi. Tumiddeko bakyali bange Ibrahim Denver nkutumiddeko kigambo ti abantu b'e Denver mugamba mutye Colorado awo abantu b'e Canada Ibrake kutumiddeko Toronto mita Toronto muli mutya Kapenso Kakalamu Wisdom Kaye kutumiddeko Wisdom Kaye kyali wange kutumiddeko tubagamba mwenna Amsterdam tubatumiddeko nedda togira leka ntumira abantu bange mbatumiddeko mwenna bannange oli Wisdom Kaye atenze kusiba kubira kyaliwa mucha kubira mirundi Wisdom anyway tankubira nayenze Wisdom kyali wange mbeera naye wange ku mutima so Wisdom kutumiddeko bagayi bange mwenna bakadaama awo e Saudi Arabia Omani wawa batumiddeko mwenye utwali amasente za abakadaama sigaza ba Wisdom kadiyebo esimu bo mukubira wonna abavaire bo Wisdom so baba akadaama bonna kiyala wa Skype ni yogera yo mugo mubino gubuso yantwala lwaki buli okivuga okiza wa Skype ni yatembeda manager wa Skype yatembeda banonya no bakolanga ni Skype ni baba gazachi ha andi abagenda kukwata machi yagamba naleta abanyambi baba agenda kukwata bantu bonna baba agenda kukwata abantu bonna neddo ni kulisi nasembe kogera kuna yendoza kuna kuba walinga lwa kusatu agamba ki ayagala kudda era okusasula abantu naye agamba yayogana afande ddamulira ne bateesa akumu asasula abantu ate yagenda okulaba enkeera akoze conference kabagala kumukwata bukwasi naga naye kasigira akyaliyo afande ddamulira yona wa crime intelligence ndowooza yayogera naye ne bakkanya nti agenda kudda kati ate awulidde amutaddemu mu bibozi bwe ne simanyi ne mukula mbu bali babosi mene ekyo teyalimbi naye lwakubanga tunagenda wala nja kusooka kutegeeza sigenda kuwatula essomero lino mutabani wange gyasomera naye nja kubategeeza mwakubye omwana wange ne mukulyetinga ebiboozi naye omwana bamukuba ku Mande naye okuva ku Mande timuna kimwali mukozi n'omundi n'ogumu naye singa n'akyusamuko olutambi biyinza okubeera nga si essomero lyakoze lityo omwana kankulaga kiba bakulitenga ebibozi by'ekisooka byataba bo byali mu kunyumba tebikwatagana baagala mukola bya seeta ki olaba omwana kati wati bwafaanana essaawa ya leero kiki ekyo nadde nvudde mu sikaani bamusaze embalu wabakiriza bamusale bamukoze twagenze mu sikaani kati nava kiki ekyo ku Mande nayina shomero kye nayina sho ekigangazi eyo kati nkoma wewaka twasula nkoma wewaka ku Lwokubiri amwangamba mu mwana yadde azannya ne munne ku somero mbunaamukuba evviivi yo satime gye bampa wano bwamukuba evviivi zipu neemukwata kati nemubuuza otyo nange nagenze ku ssomero muteesanga ng'abazadde bagenda kujjanjaba omwana kati ngenda mu kisenge nendaba omwana ngenda okulanga omwana embeera gy'alimu nenkubira musawo kusooka ndimutwala mu sikaani naye kyamusoma twagenza okuba mu sikaani nga bagamba ki nga bakuba musawo yadde agamba nti ayinza okuba nga akagundi akatawo kayonooneka naye banga ekalamu akataago musulo yadde afuka mwana munne yamukubye etteke mbu yamukubye etteke naye zipu ate etuuka ety okusala se mudondooli zino zigundi za sikaani kati olwoza sikaani walaga nti ko tekalina mutawaana kalamu
Nayenza okuva ku Monday kuwasika ntwazikola ku Lwakuna tubaina kibali bakuziya ddo okwenya n'omuntu okubanze nkanya kufumya sendika unakulokezo olwokuna omwana yasula akaaba paka budde kukya n'okugenda ku ssomero lwali lutalo yasula akaaba so nze omwana tebamutta ndowooza nja kuteekawo embeera oba oliawo nyinza okufuna obwenkanya obwanga kubanze essomero wakyaka nti esibako bwesibi essomero kyeri mbadde saagala kulyatuukiriza tonatuuka lyatuukiriza mbadde saagala kulyatuuka kubanga laba omwana waafaanana sinatuuka omulabe mawe zipu ye yamusalambu awo bakubawo batya zipu nemu si bitundu bye byakyama ndabanga wano kunankaniye naye awo bakubawo batya okubawo embooko mbuba mukuba tteeka embugundi nemu senga ekifaananyi kibadde kisoboka twandikibateereddeyo naye ekisoboka tibamukubye mubamukuba tteeka ezipu mbu nemukwata semu ebyo byonna nga tonabigendamu. The boy needs justice. Nze mugyentegedde mu mboozi y'ono waaba baali bazanya ne mwana munne family n'essomero they have to take responsibility. Ono kyagamba kati byoli mu kugenda muti awo bakoze eki. Let's first help the kid. Womwana tebiyamba wamma ekintu kiriwo ekiti anti obadde obyogedde emirundi esatu nga kyoddamu wamma kiriwo ekiti abazadde b'omwana eyakuba oba badde bazanya badde tebazanya omanyi bagamba nno mwana na mwana nga tanakola ki kati let the school take responsibility ne family y'omwana eyakuba ono omwana batekinge responsibility ne taata w'omwana yennyina yatekinge responsibility kibeere gundi ki okitegedde wamma bwe baba tebanatekinga responsibility bazadde b'omwana singa owange yali yakuba kyandibadde kitya essaawa zino kye tulina okukola kiriwe ki ono atekeke responsibility essomero litekeke responsibility ne taata waani ne bazadde b'oli omwana bwe kiteekeddwa okubeera so ekyo ekintu ekyo ekyokugamba mbuno simanyawo bakubawo babiki ono omwana ali mu buzibu anything can happen asobola ovunda asobola olwala kansa asobola okulwala tetanus yes but let them first take responsibility oba agenda na musirikale agende ku ssomero banoonye sikukwata banoonye ekituufu omwana oyo yabaaki kubanga ensonga David gyawadde agambye nti maama we yamugamba ngazeyo nti omwana ali mu nnyumba yeebase lindako Devi yakoze yandibadde agenda mu kitundu ekyo n'alaba DPC oba n'atuukire ewa RDC n'agenda ku ssomero Devi n'aloonyereza omwana oyo ddala yabaaki okusinziira ku mbeera yakola ki eriwo kubanga bw'okeera n'omwana n'ajja ne yeebaka Devi n'abuuza maama we n'agamba omwana ali omu yeebase zipu nti yabadde azannya ne munne zipu n'ekola ki n'emusala tulina okugenda ku ssomero okumanya omwana oyo ddala zipu yamusala etya baamusala busazi nga bwe kubanga awo embooko tekola ki embooko tekubawo kyembaddeko okitegedde okumanya essomero kakati waliwo incident olumu ebeera ennene nze okusinza ku kifaananyi ekyo kyendabye toyina ngeri gy'ogamba of course omwana watuuka n'eddamage eyo ku ssomero nze ndowooza n'essomero lirina okumanya ate n'aba akomyewo ewaka ndaba nnene nnyo essomero lyamanya ddi nti omwana ono afunye kyetwebuuza ku ssomero buvunaanyizibwa ki bwe batwala ku mwana ekyokubiri simanyi oba mwami David yakommunicatinga n'essomero ng'afunye incident eyo kubanga buli woofuna ekintu bwe kityo oba olina okubira ku ssomero either tulabe omusawo w'essomero yagamba ki kubanga omwana oyo abeera ku ssomero ate ku ssomero abeerawo kiriniki we basooka okufunira obujjanjabi obusooka kakati olw'okuba nti nno obujjanjabi obusooka ku ssomero bo baalaba ki ekyo kyekisooka bwe kiba bwe kityo omwana ayinza n'okuba kubanza ngenda kukubulira ekintu kimu nze nalina omwana
nyina omwana wange asoma nayina mukwano gwange nga basoma naye basoma n'omwana wa mwana we kati mukwano gwange wankubira simu ambuuzeeko omwana we nanga bannaye bakubye muwala we ku ssomero okiwulira naye bwe nabuuza muwala wange yagaana okumbuulira nti bamukoze eki bamukubye ensonga gye yawa mbwananga nti bamukubye nnyo bwe batyo njagenda ku ssomero ndikyambuwe ate bajja kwongera bakole ki bamukube kati ye yasirika buki busirisi kati ate oli nampa wabirira munne gwasoma naye tibamukubye omusomesa n'amusamba n'akola ki okitegeera kati olumu wabeerawo ebintu ebikola bwiti ng'omwana yennyini atya abasomesa kati olwokuba ati agenda kujja alimbe kitaawe ajja kulimba kitaawe olumu yalina ku musango naye oli namukuba ate mu nkuba ey'obutemu okitegedde kati wakulimba nga ye bamuteekamu entiisa ku ssomero ajja n'akulimba olw'okwala ebiddako kuba wakugamba akimanyi director yagenda wa ebyo bituuka ku baana kale ekituufu kyekiwa ekituufu David alina okugenda n'afuna reference ku poliisi bw'amala ofuna reference ku poliisi n'agenda ku ssomero akwate n'omwana ono either wabeera ne munne musambye era tufune munne amusambye mwana kyayina amanyi ku ssomero agatukosamba munne mu nsamba eyo namwetako ekisage nze ndaba nange kinene ndaba ng'ekisale ku Mande wenkomayo waka ekyekikeesa ku Lwokusoma nakomawo kati omwana ku ssomero bamukuba tiyayogera nga nabimwadde agamba kati yabuulira munne gwe basoma naye bali bava ku ssomero kati oli n'amukona kwati n'ayimirira bw'ati n'amugamba promise obadde ki n'amugamba jjo bankubye ku ssomero n'amugamba bakubye bati kati batuuka ewaka kubanga ennyumba yaffe eri wano neyabalirwa yaba Aaron batuuka waka n'agenda mu kinabiro n'amulaga kiro bavudde bava ku ssomero ssaawa emu kati Aaron n'agamba maama we n'amugamba maama ko bonna abaana babiri n'amugamba maama promise bamukubye ku ssomero yatugambye wuuno kati ekiro ekyo maama we n'akubira ekyero ng'essimu teziriiko kati ku makya ne bakeerayo ku Lwokusatu bamukuba ku Mande n'agera ku Lwakubiri bakeerayo ku Lwokusatu kati nze nkoma ku Lwokusatu kirina kubalira saa zaali nga mukaaga infaka nnabeemu namuleka nokaga twambuka waggulu mu jakizi namakaka ngende eka sewulira bulungi kati tuukeeko omukazi nga promise bamukubye yalwanye ne mwana munne ku ssomero ndaadde bazanya n'amukuba tteke ne mugaba byogera nga tibikwatagana yalwanye baadde bazanya ekituufu kyeki nga baadde bazanya ne mwana munne n'amukuba tteke zipu n'emukwata kati kugenda mu kisenge nendaba omwana ngenda okulaba omwana nga yenna ali mu mbeera nenkubira ankyovola jjo olwokuna namutwala mu sikaani kwa musawo bawategebulagana mudde omusawo yatugamba tugende bakebere sikaani ayinza okuba nga akataago kayonoonese kati ne mugamba gwe ku ssomero mwateesa mutya naŋŋamba twayogera ne bakubira n'abazadde b'omwana baga bagenda kujjanjaba omwana kati kiri kigeza Friday nakujja ne mugamba naye nze ndi mudwaliro ndi mu kuspendinga ssente ku mwana wange essomero ligamba ki ticha wajja ati waki anti ticha ku ssomero omwana abeera ne ticha nti ticha gundi yakoze eki yankubye ticha yamusamba era bw'ogenda era obadde ogamba otya nze kye ŋŋamba nti abaana bonna gye tubasomeseza wabeerawo baticha abakuba ne babonereza abaana ne bababonereza bubi kakati omwana ono yali alina okukomawo n'agamba ticha gundi yakoze eki ye yankubye era ticha gundi oyo reference yandibadde ku poliisi ng'egenda kukwata ticha oyo kubanga ffenna tuli bazadde okubonereza omwana si kibi naye tosobola mubonereza mu mbonereza ki mu mbonereza eyo kubanga ojjukira accident eri gye twalaga ey'okwetuga twagamba nti omwana ali wano yeetuza atya okusinza ku mbeera eyaliwo kakati nze bwe ntunula ku kifaananyi ekyo ng'omwana bamukubye wano nga ne bwe kuba kumusamba si kyangu musamba n'anuubuka wano kuno si kunuubuka okitegedde eddiba lyonna nga ne bwe mukuba kumukuba pozi ng'oli yamuyimiriza n'amugamba ne bwe yaba zipu kika kyeyo tobwera bankugamba kyegamba nti waliwo kyetulina okukola kyera nze ndowooza twandivudde wano David n'ataddamu ebyo ne tugenda ku ssomero wennyini nga tuvudde wano
ne tukonkona n'omwana ng'akubulidde teacher yamukuba. Wabwe ogenda ku ssomero onoonya teacher nti teacher gundi akuba omwana era n'omukwata. Bamita Derek bamita promise. Nedda bamugambye mwana ye yakubye. Omwana yamusambye. Omwana ye bwayogera mawa. Omwana agamba ono omwana gwe bagamba ye yakubye. We bamuzza mu kasirise n'ayogera asobola okugamba nti asobola okukkiriza nagamba muno bana esinze nakubye obanza kubye. Kuba omwana bayinza okimuteeka kuba bakubulya erinnya ly'omwana yakubye. Okitegeera kati obayinza n'okwana erinnya ly'omwana yakubye bagamba mwana munne yamukubye mwana kimusoke mutulaga omwana yakoze eki eyakubye omwana agambe nti no banange bawayiza sinakuba kuki then awo batubuuza ni class teacher w'omwana kati class teacher atunnyonnyole cause already reference agirina oyo class teacher n'essomero full responsibility okulaba nti omwana oyo awona ogenda kudda mu by'okusaaga abazzukulu bakubabule omalize katafunye bazzukulu. Tusaba essomero eryo essaawa zino terina batuuka kujja mu mawulire tusaba mukole ku muzadde wammwe kiraya nti oyo beba baali baagana omwana wo n'omutwala ku vidi lyeryo n'essomero eryo lyesibako libeeko tusaba essomero eryo ng'omuzadde wammwe mumanyiye okosa manya ki Lubowa David nga mumumanyi muzadde wammwe kiraya nti wammwe mukole ku nsonga za omwana we ng'obudde tebunnata naye ekikulu ekiri mu basomesa bano oba kiki omanyi sakozi waliwo olunaku ndowooza we lukya omuntu nga teyeebakidde ku sayidi ntuufu abasomesa tebasasulwa kati omusomesa dira obusungu bw'obutamusasula n'abuleeta ku baana b'abantu tebalina bakazi tebasasula kati bajja bajju naye kye balina okumanya nti abantu bayita walokuza abaana baabwe mujja gwa ku nkonge y'omwana naye mbabuulira nze nange mujja gwa ku kizibu sokolindeko nze nagenda ku speakide y'abaana bange ziweze sawa 11 nengenda nengamba maama w'abaana genda okole ki ojeyo gundi report z'abaana tuve wano obudde bugenze omusomesa sebo n'akikira n'agamba ekyabulayo ayitemu namugamba ize nengenda n'abingamba namugamba kufembya n'asasulani yagijjayo mu bwangu n'agimpa mu dakiika 2 yali agimpadde namubuza kufembi ani asasulani sakozi nze kyenzikiriza waliwo abasomesa olumu abaakula obubi obanga kiri bwe kiti nga womanyi nti buli mulimu gwayingiramu abantu abatali baagwo bafeke master wotunuulira abasomesa bayita mu TTC enkwata yabwe gye bakwatangamu abaana yalinja ddala kakati olw'okuba obusomesa nabwo kati bwayingiramu jati ISO SFC ojja kwesanga towakana ojja kwesanga bazigala TTC zonna bazigala kakati ojja kwesanga ng'omusomesa atayise mu kutendeka wakati TTC kakati anti omusomesa agenda okujja nga bamugamba bugambi kati yingira eri gyoba oyitira gw'osomesa yalina okwega tabyagala yali ayagala majje nibagaa nti asooka oyitire eri wano kiba kikola kakati tulina abasomesa nga bajjaati okiwulira kakati abasomesa bajjaati ojja kwasala ne Ministry of Education yebeeganye tetubamanyi wuliriza nti n'abaana nabo bayige omuzadde alina n'abeera omwana yali ku basale omwana ali ku basale omwana yalina eddalu wuliriza omwana ali ku basale yeyini alina eddalu sukulu fees baleeta mu bitundutundu olina mukwata gundi susu n'omuyuzayuza nedda sebo ali kuwadde biko abaana ba basale baba n'empisa ate lwakwame watakimanyi basale tebajwa mwana musiru baba bagezi ate nga balina era basale bagigabira omwana bw'aba tasobola gikozesa kyagikozesa either oyina bw'oba toli talented bw'oba toli talented mu by'emizannyo oyina okuba nga oli mugezi nnyo nabadde ku kajasi progressive nga tuteyo omuyimbi era wuliriza gwe nabadde ngenza okubira campaign sawa yawangudde Wedboy naye mwana wa munywanyi wange Filimoni
yawangudde Wed Boy watala muyimbi Dax Vibes bagamba mbuwateekawo embeera ku kajansi yajikuba n'agisula naye mbadegera kunyumisa nalaba babola nga bava okuza bulungi nalaba babola nga bava munywanyi wa David Komye yamumpa senga saka mwasenga yamukubira awamutemera yangamba nalaba milioni meka 3 abiri bamu abiri nalaba babola nga bava okuzanya naye master nanyonyola master Kisule nangamba olaba abo bali kawewevu ne mubuuza lwaki nagate basasaba $10 babola lagamba bayimiriddewo ku kyangandi bakasito jano ngomanyo gukyanga naye bangamba nti master Kisule akalulu yakavunika nadduka electoral commission bakamala mancholo namala nadduka kyenazula byabakama kyenazula byabakama sakale twatekawo protestive vote byabakama ne mu masomero gyali byabakama yali akaguddemu nenga David owaye promise ali ku basale kyava bamuyisa we bali zisira mwana ali ku basale atenze Derek yatula pisa yali asamba omupiira walo somero lya uchengera sijja kulyoga ndi bampira ampe basale tugero okubite matimamu ngatemba waye emitwalo 8 nembabuuza mumpafu basale kubanga Derek mpisa yawana yemsabo omupiira yasinga ku somero nze tira mwana wange n'omu nze just chenjagala nze yabajjanja bo mwana wange kyuka chenjagala sa kye chenjagala kuba lisoka kyabire twogerera twamanja school fees ne 10 ate bamanja era zalizwe oli omukyala ali Bungereza bamuyita madamu Fizo yazisindika tebamanja ati bagayiti yazimpa mukyama tebamanja adesinje baize bonnaza bana musome gye bati mu abanjibo nze njabajjanja bo mwana wange kuba nja kulikolya video ndyatuukize nja bajjanja be mwana wange twaliza ngamba nti okuva ku Mande leo lwa mukaaga esibere nakola teina yadde okunkwera ku simu akanti owaayi naye ate baba bakubanja bakuba amasimu tutereyo sente nja bajjanja mwana wange kyekyokka abesomero lya David ko David omusango guze ku mmeeza yange bade saa nnyo mundozeeko kinyinza bagamba mujanja mwana wakyali waffe nga tunakujjaawo njaba itayi Black Badia wuno naye nga tugende ndowooza mu Stasha Mayanja yakoze ekintu Stasha Mayanja yani Stasha Mayanja ye mukwano gw'amawa ennyo Fiira Bulago ye muyimbi eyajjidde mu kibiina ekyebbululidde mu linnya eddala bangambi kyabadde na linnya ddala kyaliwo okuva dda then kyakomo ne kifrontinga Stasha Mayanja bakiyitaani NPP National Peasants Party era ye president waakyo kirine kalaamu kabonero kalaamu ndoza buli muntu alina owandiika era kyaba peasant yaliyo nga tomanyi kuwandiika peasants taba muyivu naye ndoza ba peasants bagenda bayigiriza ebintu bingi ekibiina kyamuleese ne kifrontinga nga president but Mukalulu ajja kwesimbawo ku bwaki bwa Woman MP Kampala naye ngeri ye president nedda kibiina kirimu ani nani kirimu abalimu ono ndoza yabatematema abantu bakulukulu be balimu be nalabye obusuuti bwabwe naye nga tugendera ku Stasha Mayanja ye yazze n'agamba ekintu kye yasinze okusibako essira gye tugoba njovu kati ayagala agikwateko ekiwawaatiro nga nabala be bakutuko patisi endala basobole ogikuba ekigwo bagirivule bagitwale naye ekintu ekitayi abantu abasinga buli omu yamukubyemu ebituli ne bagamba mu bulamu tebamulabangako yadde nga alina ekyalo kyaduumira yadde akawuka kaduumira mbugunde bamugamba politics era gye yamujje tewali yamanyi gye yavudde kugwa mu kino kibaafu tuli ku Stasha omumanyiye Stasha mumanyi mutemetemene Stasha atambudde atya CV ogikolenge ya Don Chris yangamba wamujjonkera yangambye nambemu okunteekako CV bwe ekyo tegeeza banaye nambemu yakola CV z'abantu pano naye eya Stasha Mayanja leero mubajja gikola kuba teyawangadde naye nnyo
Sasa Mayanja abantu abana batuwuliriza mukyala muyimbi era ono yeyunga mu kuyimba wataba biliona yali 2.5 okweyunga ku kibiina kya Eagles. Sasa Mayanja abaddewo ng'ayimba ebbanga lyonna n'agendako ku kyeyo n'abeerako musagaza abaana ba passport nti abatwala Bulaaya yakolako ejjaddooni kulisi n'abeerako musaga ly'akalogo kalenzi byonna ne bitambulirawo. Naye Sasa Mayanja asiviyo ndowooza gitereze nga bwe kyatambula gani okujjabulajabula. Mbadde mbinyonyera abantu Sasa Mayanja yaani. Sasa Mayanja mukyala muyimbi eyayimbira mu Eagles era nga munnakatemba eyazannyako ku muzannyo oguyitibwa baguyita Station and House Girl. Kati Sasa Mayanja mukyala muyimbi abaddeko musaga ez'enjawulo ezibadde zimwogerwako omubadde okutwala abantu ebweru. Ne bagamba nti abantu bano be yagamba okutwala teyabatwala, tebafuna passport, tebafuna visa bwe bityo. Kola ya doni kuli. N'abeerako musaga ez'abano nti yandoze teyandoze yandoga biki bwe bityo. Ebintu ebiringa ebyo. Ngambye tinaabeerako musaga. Omuntu okubeera musaga tekitegeeza nti akikoze. Naye kiyinza okulireetinga ku ye. Okitegedde? Era Stacia yono akubye ekivulu ku Serena ne kijjuza. Eyo omu ku bakazi abakyasinze okujjuza Serena. Yo Stacia Mayanja gy'avudde n'akola ekibiina kye tuyise National Peasant Party. Bwekiri se. Ekibiina kino kye baanaawuuza mu kibiina ekyali mu Romania. Mu Romania ekibiina kino gye kiri kyakolebwa 1926 omwezi ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 10. Wali we yatwalira abantu ku kyeyo we yakijja. Kiraka abaakola kino oba babbulooka ba kino baakinaawuuza mu kiri. Cheromania. Cheromania. Kakati bw'oba otunuulidde National Peasant Party n'ebigendererwa byayo twabadde tuyaba nga batukubako Stacia. Wabula Stacia gwe tutalabangako ng'akuba campaign wadde wa chairman LC1. Tetumulabangako nga yeetabye byabufuzi byonna wadde ng'alina gw'agamba nti musirimu muwa bassewanyana. Ne mu Eagles twali gwe yali akulira. Ne mu Eagles saalabako nga yeetabye wadde okunoonyezaako ku lutaaya akalulu. Yaliwo. Yali akyaliwo. Yali afudde ky'ogamba. Mbadde manya yali Canada. Shosho zaali tezikola. Yali akyaliwo. Naye yali akyaliwo yatanda bagenda Canada. Kubanga Canada amaze emyaka tegibadde 2. N'akomawo kakati ate lutaaya. Kakati bw'otunuulira Stacia tutandika okubuuza Stacia alimu obulambulukufu oba tumukubemu ekkoona. Kubanga nze ngenda kubulya ekintu kimu mu bibiina by'obufuzi tusuubira era tukirowoozangako nti Museveni oba babbulooka be babuuka obubuusi ne bagamba nti gwe kulembera. Omuntu bamudda ttooki. Era twagala n'okuba ttooki mu diaspora. Mpulya nnyo nga bakaaba omuntu anyumyako n'abantu b'e Bulaaya nti batuteekamu bambega wano balabe bye tukola. Era abantu abo olumu be bakozesebwa ebintu ebyo ne bakomawo olumu kati guno omulembe kati naddala kino ekisanja Sitaani takyatuma yeesitukira bwesitukizi. Abantu bonna yadde bakweka baatuuse bateeka ku ki ku mwanjo kubanga Sakozi ekibiina kya Stacia weekiri kiina n'abakiri emabega era abantu abakiseesa buli omu akyogerera bubwe. Naye wotunula ebibiina byonna kasaako k'ebibiina bino byonna bifoomingiddwa kola mulimu ogwo gumu. Mulimu ki? Bifoomingiddwa kulwanyisa NUP. Kuba ebibiina bino byonna webitunulira nga byogera ideology ebintu byonna bye bamwogeza era byonna bye banyonnyola ku kibiina kino kakati ate gwe bakubiddeyo omwana obukambe bwaliko ayera osanga musogamu olugalo baliramu kakati bw'oba otunuulidde ebintu bya Stacia n'omugozobano gw'abadde alimu emigozobano gyonna Stacia gy'ayiseemu
obukosi ffe twanye masajja okugamba nti ajja tiyono bino bakola ki bamulimbirira naye waliwo wekituuka n'ogamba mbutuufu ndifendinga ki n'olaba nga kyo defendinga tokina n'ogamba ekibiina kino kyajjawa budget enene bwetyo kuba ekibiina tukimanyi kirina okuba ne budget okulonkinga okukola campaign n'ebirala ebiringa ebyo bw'omanya budget eyo gyeva ne gyezifubutuka abo sooka n'ottamu ebigere bibiri emabega n'oyimirira n'ogamba mbadde ndifendinga byakuyimba bino biraka biki birala n'ogamba bali abagamba nti yava eno natandika okwogera ebyamafu buli ekiri eno n'ogamba oba ono kyeyagendako kyali kirala ng'agenze kwanika bali okitegeera ng'agenze kwanika baliwa bali ekyo nakyo sooka n'okirowooza n'ogamba yali tagenze ku kyeyo oba yagenda kwanika bali nga yali mu kabajeti omwo nga bakola ki ng'atambulira mu bajeti bwe tutuuka ku kino tuga yeetegeka noga yeetegeka bulijjo abantu beetegeka naye si kyangu muntu atayimiridde atali w'amaanyimu kumala geetegategeka atyo nalero omuntu akomawo ng'agamba nti eri byatambula buki bubi byatambula bubi si kyangu kumala geeteeka ku ki Serena kisobola okukirowooza kuba olaba n'aluuna eyali wano ng'ali mu sisitimu yatya okwetegeka amangu bw'atyo ekitegeera kati ebyo tubivaako byonna ne tubikuŋŋaanya ne tujja ku bibiina ne tugendera ku nkola y'ebibiina ababifandinga be baliwa kati omanya okumanya ababifandinga ebibiina n'omanya nti kyangu nnyo kati okuddira omuntu ku kibiina okujja nga talina mukono mabega bw'omanya nti nno tegusobola kubaawo kubanga okola political party eringa ya Stacia eba target nti ke yajjuza Serena kati wano alina abagoberezi twapimye omuntu alabye kale n'olwekyo abayimbi abamu bajja kuba bagula bagende mu kibiina kye abalala abakyala bajja mugoberera tujja okutukendereza ku NUP obuki obululu kubanga bw'otunuulya ebibiina bino byonna ebiriwo Conman Party Peasant Party ya Munyagwa byebimu Komoni ne koni ye kati ekisinga okusumbuwa nze ekibiina boolabamu be baliwa namba emu kyoyogera nkitegeera naye ate tukola ekyo erinnya l'ekigambo komoni komoni ye muntu wa bulijjo Conman aba mufere erinnya liri komoni kati bano baki tematema Stacia omumanyiye kakati nze okusooka ddala sigenda kutematema Stacia kubanga okumutematema okugamba eri mu bayimbi biki tewakola nze ndi kuguna omulamwa gw'ekibiina kye yakoze nsooka okumuyozaayoza okuba nti yakoze ekibiina naye ekibiina kya Stacia teyakikoze bukozi kibiina kya Stacia bw'ogenda mu byafaayo kiyinza oba kimaze emyaka 2 bw'ogenda mu byafaayo ebyokukiwandiisa kiyinza okuba nga kimaze emyaka 20 mu Uganda muno mulimu ebibiina nga bw'olaba abaali bawandiisizza NUP bw'oba ojjukira mu kugifuna abasajja abaagiwandiisa baalinga mu State House bwe baagamba ne bagamba era mu kugiwandiisa bo baali bakoze ekibiina kyabwe ekyokukola ssente bw'oba ojjukira sitoole nga bali eyo bakibalama naye ne bakola akabiina kaabwe nga kakomobilizinga nga kakisinde bwe baamaliriza ne bajja Kyagulanyi bali bamuganja okuwandiisa ebiseera ebyo ekibiina nga bamutidde n'anoonya ekibiina kyagula n'agula ekibiina kya NUP baali tebakiyita NUP nakyo ne bakikyusa erinnya kakati sisitimu eno ey'okugula ebibiina yajja in fact yeyinza obanga oba NUP yakigulawo nejja kakati n'abaana abalala nga Stacia nga Bamunyagwa bagenze batandika okugula ebibiina ebibadde biriwo nga byewandiisizza nga biri eyo byakona dda kubanga njagala byobufuzi njagala abantu bawa kifaananyi ekituufu ebibiina ebiriwo nga byakola ki nga byawandiisibwa dda era ekibiina ekyo babadde kibagenda okuguza mwami Munyagwa ekya Peasant era Munyagwa enteeseganya ze zaagaana okutangaza mwami Mawa Stacia teyaguze kibiina
n'abantu be tebakibuze. Stacia betongo kubanga bananyini kibino wedde we bali abakikolera ddala era bakyaliko. Stacia balesi kibiina kyabwe ne bamutokusanga president. Bamemba mwe bali tebabuze. Kakali kitegeeze kibiina kibaddewo. Munyagwa yali akiramuza. Kibaddewo ebbanga ddene. Munyagwa yali akiramuza nga mwayagala okola ki? Nga mwayagala okujjira. Kati ebibiina gye biri eyo. Mukabada. Kyovula n'ekya Munyagwa bagambye tekiriyo mugundi. Ani yabikola? Abantu bakola ebibiina kati kankubule wano waliwo FDC we yaberere ey'amaanyi. Bamabike baavaayo ne bakola ekibiina kyabwe. Era kiri eyo bakiyita SDP nga bakirina. Noono omusajja ali mu gundi agenda okubeera ku bwa meeya. Bali mu ezo. Yali mu SDP. Okay. Kakati ebibiina byajjanga bikolebwawo abantu nga bakola ebibiina byabwe nga bibeerayo. Ne bw'oba tomanyi nnyo bya bufuzi na kubifolowinga. Osobola okufuna ekifaananyi oba okulaga abantu nga baga nti omulimba asaana mukkiriza. Osobola okulaga abantu nti okugula ebibiina oba ebibiina okutandikibwawo. Aka bali mu ezo nti yali mu SDP. Ati mbadde nze bwe mba njogera nkulaga ebibiina ebibeerawo. Otegera nti SDP yaliwo nga ekibiina kikolebwa bamabike. Ne wabaawo n'abalala abakola ekibiina. Kati ebibiina by'obufuzi bibeerayo eyo nga byakona. Kati mu kukono olw'okuba byo biba biwandiise. Ng'era baamala obiwandiisa gwe ekibiina kya Balamu tomanyi nti baakiwandiisa. Ng'ayagala okulemesa Nuupu okwewandiisa. Ye nadduka n'awandiisa People Power. Nakyo gye kiri. Kati ebibiina by'obufuzi babiwandiisa nnyo. Ebibiina by'obufuzi babiwandiisa nnyo ne bibeerayo ebyo. Kakati ne bibeerayo eyo munda. Kati oli najja n'akigula oba ne bamutongoza nga president. Bwogera ku kibiina kya Mwami Nsereko bw'okitunulira ennyo nakyo kizoba nga si kipya. Kubanga saalaba bwakuŋŋaanya mikono ekibiina bw'oba onookitongoza eky'ebyobufuzi olina okugenda buli disitulikiti n'okuŋŋaanya emikono ne giwera ne bagamba nti teekawo ekibiina. Era naye Mwami Nsereko naye saamulabako ng'akuŋŋaanya emikono ng'agula ng'avuna ekibiina naye kitegeeza naye ekibiina yagula kigule. Ebisaanyizo bingi okuteekawo ekibiina. Kati bano abantu abaagala okukola ebibiina bagenda bagula ebibiina ebyo. Naye kankubuulire lwaki abantu bakola ebibiina ku mulundi guno. Tiwaliwo ekyazze mu iPod. Bagamba buli kibiina bagenda kiwa ssente kyenkanyi. Ekibiina ky'ebyobufuzi oba kirina ababaka 50 oba 10 oba 5 oba tekirina, waliwo enteekateeka ey'okuziwa ssente kyenkanyi. Kakati kitegeeza nti kiteese ekibiina kye bwe kiba nga ddala eri gye kiri kigenda kuweebwa ssente bagabane wadde tebalina kye bagenda kukola. Era nze saagala muntu aveeyo naga nti ekibiina kati ogamba oti nti Kiteesha anafuya atya Bobi Wine. Nze gwe nnyini mba ndabanga anafuya Bobi Wine. Kubanga Kiteesha talina yadde abagobereza 5 mu by'obufuzi. Omanyi tubeere gundi. Mukalulu walabako afuna 00. Kiringa kali walabako mukalulu afuna 00. Andi buliriza. Ne bw'oba tofunye 00. Walabako president yenna yesi. Anti kati kankubuulire. Sakozi. Saagala mukole ekintu nga mugamba nti Kiteesha Mayanja ayina yadde otwanyi. Otukwako kye tutoola ku bawagizi ba Uganda abamanyi kye baagala. Nze njagala okugamba abantu bonna nti buli muntu ndowooza akole ekibiina kye. Naye ebibiina tubitunuulire. Gwe sigala ng'oli ku kibiina ky'olaba ekirimu ki omulamwa era ky'olabamu ki essuubi. Naye nga omuntu alina eddembe lye okukola ekibiina kubanga kino tuli ku mbeera ya byabufuzi ey'ebibiina ebyawamu. Buli muntu wa ddembe okubeera n'ekibiina kye. Ne bannayuganda kiringa bw'oveeyo n'ogamba nti Devicom yeesimbye ku Mawa nti Mawa anoonya kunafuya Devicom. Oba okitegere nti Kiteesha azze kuggyawo Museveni nange nze nga nzikiriza ebyo. Azze kulya ssente ze. Nkugambye ebibiina bakugamba nti ate mu byobufuzi mulimu ebintu bingi. Bagamba omala okwesimba waliwo ne passport emyufu. Waliwo genda n'osaba mugitani Asiyamu mugitani Asayiramu naye mugenda ne mugisaba. Kati bannabyobufuzi bano abatunuulira tuleme na kubateekako
mulamwa kugamba okujjako waliwo ebibiina byolaba nga by'amaanyi ne bano bakiteesha bazze buzi endongo egudde agenze Canada biganyi akoze buto obufumbo bulemye n'agamba kakati nenyigewa oba kitegedde ng'alina kwenyigaawo kati ate waliwo abantu nga bo olwedde omulimu gwabwe gwa byabufuzi nga baagufuula mulimu n'agamba eri sijja kgendayo neno sigendayo n'ateekawo ekikye naye yesimbiremu awo okimanyi nti ekibiina kya mwami Basaalirwa alimu omu ye pulezidenti afuna akawumbi n'akagabana yekka ate era n'akabala yekka okitegedde ekibiina kye kiri ki waliwo ekibiina oba bidandisali alina omubaka omu kati we wayitawo emyaka ne balivaayo n'afuna ekibiina kya bidandisali n'akifuna oli ng'agamba ekyo ekibiina kizze kulwanyisa muntu waliwo ebibiina byolaba ng'ebigendererwa byabwe n'enjogera gye babyogereramu kulya n'ebigambo bye boogera nga mufite okwogera ku Museveni oluusi boogera ku bibiina ebiriwo kati nga boolaba NUP naye nga nze saagala muntu nd'obumasu buna agenda kumenyawo mbu azze kuvuganya omusajja ayina ekkolero omusajja ayina ekkolero lisulumya emisubbaawa amukosa ki talina kyamukosa ate nabo balina okubeerawo anti buli wogamba ekyo tekiriyo ekyo mu nsi kyetuyita demokrasi ye muntu okumuleka n'akola ekintu buli mu kyakola kyayagala n'ekiri ggwe eri gy'oli okutunuulira nti ekibiina kino ekizze ekyakiteesha nkyegatteko oba sikyegattako ebibiina tubitunuulire tutegeere nti kibiina ki ekituufu bannansi kye balina okugoberera nze ndowooza kye tuba tukubiriza abantu naye ono talina bantu wadde abana ng'ogamba nti azze kulwanyisa alwanyisa ani oyo naye nze kyendabye Faruku mu bintu bino tujunguludde nnyo NUP tugimalamu kitega kyengamba nze njabuuzaayo kyolika FDC webereddewo nga tewali bibiina birala bimerukawo kyolika mubona bibadde bijja kuvuganya oli ontya kyengamba ndi Faruku ssaawa zino abantu bwe tuli lwakuba nti abantu bo balowooza buli ekijja kiba kizze kulwanyisa Bobi Wine oba Kyagulanyi kitali kituufu kuba Sasha atagambye nti ajja kuba pulezidenti mukazi oto yagambye ajja kuba MP ompula kyenkugamba ekyokubiri Sasha tannatuuka wadde kutema tabi lya Kyagulanyi wadde akantu bwe kati lwakuba nti kati obuzibu bwe tulina mu politics buli muntu kwe tulaba azze mu politics tugamba nti onazze kulwanyisa gundi kitali kituufu nti Faruku ebibiina tebitandise leero tebyatandika jjo ebibiina bino betwogerako ssaawa zino bulijjo bikola ki bulijjo weebiri naye kati ssaawa zino kyakyuseemu nti olwa akasente ke batangaza mu kagenda kukola ki kyenvulama nti ssaawa zino Sasha nze kankubira kati okuba nabakubirako ne mbabuuza ye ekibiina mu byo mukiina okitegeera banga ekibiina fujjo tetulina kibiina nitwali awo tufuna essimu okitegeera oli naatukubira nanga ekibiina waliwo ekibiina naye tekirina muntu w'amaanyi asobola kikola ki okitegeera era tonaba kuweza myezi egi mwezi wiki 3 ngamba kati gomanyi nga kitongoza ngamba nga bali mu nteeseganya tonaweza myezi emeka ontegeera kati mu byonna bino bitwogera ki tuve ku kiri bantu kye beesibako nti buno obubinja babugunjawo kusuula ki Kyagulanyi buno obubinja tugambe nti egurupu zonna ze bagulawo kuno na sente za wa musolo kyokka kye tuba twogera naye si kusuula Kyagulanyi kyambugeraga Kyagulanyi ate ku bintu ebitano wadde kuyimiriza kugulu kumu ndi Faruku olwaleero lwakuba nti internet nyingi naye ebibiina bibaddewo mukulu mawona aleka nsinga ebyobufuzi ekyamayinja kiri kuki mayinja kyali kisinde kyali kisinde era gye kiri muganda wange mawalabika nsinga ebyobufuzi ebibiina bitandise leero FDC webeddewo badde ebibiina bimeka kati ne NUP eze FDC weeri kyoliko NUP yajja kusuula FDC era ne NUP waliyo ne NUP waliyo abagamba abantu abalaba bannayuganda olwedde yali egudde
muganda wange yali egudde inti kati kankule kintu kimu wano mu byobufuzi osobola okuba ow'amaanyi munauganda n'atuuka n'akusensula n'alaba nti olina kiddako okkiriza obagaana nange munaye gwe tugoberera tumugoberedde emyaka ameka kati twetagaddako twabe yestrategy eri etya tosobola kuba w'amaanyi Stasha president wa kibiina tagenda kwesimba kuba president yagenda kujja kuba mupiibwe nga mukulu mama bwagambye nti ssaawa zino iPod egenda kusaamu ssente so mugambye kati buli muntu alina akabiina akasokoolayo ne bananyini kibiina banoonya abennyini be basembeza ssente zirina zibasobola ozifunako nsonga yakulya politics wa Uganda kyekye nagamba Faruku yafuuka wakulya era todda uno ngamba nti waliwo atalya mu politics wa Uganda yafuuka wakulya kati buli muntu waali atetenkanya butya bwafunye wateeka ekibiina naye afune ku ssente zino ez'obwereere ebyobufuzi gwolaba Stasha afaana ebyobufuzi era saagala nnyo omuntu addaawo okakanya Stasha mugaye Stasha oba tagambe sinajjako kuba president nkoze ekibiina kya kikino waneeno muleke gyali nti Uganda kyeyeetaaga ssaawa zino yeetaaga nkyukakyuka tolowooza nti bannayuganda bakisiru okulaba wali enkyukakyuka ne bagivaako ne bagenda ewalala kati kambuuze oli wankyukakyuka Stasha ayinza kunyonyola ebigambo kye biyinza okujja ku Kyagulanyi talina gwasobola just mwenambemu kibali mu mutwe nti sokoleke mwenambemu obuzibu kibali mu mutwe nti buli muntu ajja mu politics abazze kulwanyisa Kyagulanyi kyabalemu okumanya nti politics byanfuna okitegeera nti politics mukuba ebyenfuna buli muntu gwe tulaba mu politics ssaawa zino anoonya wateeka lulugo gwokukola ki kulembeka ontegeera kati politics nze ng'oggyeko Kyagulanyi ne bano abalala bano abajja batematema obutabi abeesulawo manyi nti bali mu byanfuna banoonya ki okitegeera ensi baagivaako ye politics gwe tukola ki era ebibiina gye buvana gye bulaga n'enkyo gyasanga wali ekiro ekikoze eki ekimeruse naye nga tekirina president nga siga nti yagenda kujja kwesimbawo naye nga buvugamba ekibiina kyaffe kiberewo ssaawa yona kifuna ki ssente kibaliko ssaawa zino Sakozi wetwatandika ogende eggulu baatuuka ekiseera nga ssente bazigabira mu bibiina Sakozi ebibiina byameruka naye nga bulayita ekibiina kiri myaka 5 myaka 6 nga byaliyo nga bikadde tegedde bulungi essaawa ya leero bwe bafulumiza ssente z'abayimbi ezagenze ezigwa ewa Kenzo ebibiina biyiika ewa Kenzo awo okategedde bulungi ebibiina biyiika ewa Kenzo ng'ebimu bikadde Sakozi kyangusa bulungi gwe toogana naawe nti gwe otambuddeko mu Amerika eyo waliyo ebibiina by'opposition ebirala babivuga gavumenti eba yabireeta naye nga gyebiri ne mu nsi endala gyebiri kati Sakozi nze nga mpagira nkyukakyuka Stasha manje nakira kumanya nakola video nga vola Kyagulanyi nenjikwana njiteeka anu waggulu nendika ne namba yange yesimu mba ntegeeza ki nga Kyagulanyi abadde ayina olukuŋŋaana ate kavule newo nentekawo ka Stasha yange ayogera waggulu wano tero kalaba nga bakateeka anu waggulu naye nga byayogera vola Kyagulanyi gukiririzaamu olwo wansi no sawe namba yesimu oyawukana ono gwogamba avuganya oli kuba tuli mu promotinga byali mu kwogera ate kitegedde bulungi kakati saagala muntu nga gwokimanyi omanyi waliwo eddiini y'Abadiventi bagaye esinga okuba nga tekyukakyuka awo tabalimbalimba basinga okumanya Bayibuli Sakozi omuntu essaawa yaliwo ng'ali mu Uganda ng'akimanyi nti sabbuuni wa bbeeyi okusinga essaati muna tayinza kutunuulira ono tasobola era asobola okuba olukuŋŋaana najja n'amuwuliriza kubanga obusiraamu bugamba nti omuntu omuwuliriza oggyemu ekibi oba ekirungi otambula ogende asobola okujja n'amuwuliriza naye nga ye alinze lunaku lwa mu bbaafu wabula olw'okuba nti aboogezi abasinga tuba twagala okulaga abantu nti kino
kyetuliko essaawa ya leero ono alwanyisa oli nga kikyamu tukize tugane Faruku nga wagambye ntwali mutali yesimbawo n'afuna 0-0 ekituufu kiri nti Stacia wajja kwa president asobola okufuna yabamulonda tasobola okukwata ekyokubiri kitegedde bulungi kakati nze ndowooza nti essaawa ya leero ogezanga muganda wange nambemu ow'enkyukakyuka lukule nze nga point yandi badde egi kibanne tuyina tusolooza ssente za campaign twaladdewo tera wali ku kitebe bino ebirala kubanga ekituufu kiri nti toyina walola Farida Stacia nga alina yadde akuba olukuŋŋaana lwa kyalo yadde ti ero si wano wuuno kati azze annyonnyola abantu elementi y'ebyobufuzi nakugituuka kujambala kyona naye yabadde kkiriya yagambye nti nzija kuwamani MP ate wano agenda kubasumbuwa wano agenda kubasumbuwa wano wagenda kubasumbuwa era mu kubasumbuwa kwabwe bagenda kumuwaayo ssente waliwo Sami Malembe waliwo Zahara Luyulika waliwo naye andi kibawo kiti Faruku omuntu eyakedde ku makya nakola Serena ngokunya emitwalo 10 n'emeka 15 ne tebo nga ya miliyoni 3 nafuna kuba Serena wansi wonna ne wagula 10 mmeka mu 3 awo ba mukampa tebavudde wala nnyo era wakuba laale asobola okufuna abantu bimeka ebina ekisooka kyabenna muyimbi nga ye omuntu twalwajja okubasumbira naye mu bintu bye tuyinza okugamba nti agenda kukosa Kyagulanyi nga Stacia kumutunuulidde oba oli mukyamu kitwale nti Kyagulanyi ali London Stacia ali mu kusaba visa okugoba oli era nze Sakozi osinga okwonyiza ku bantu bano abalabo n'abaga nti bankyukakyuka munnange Kyagulanyi tabyogera kate ye okubira kati omanyi Sakozi kibi nnyo bw'oba n'omuntu nga takuddamu aba yamayadde obunafu bwo kati kyovula ngo njagala mbuli kasokwalo nkinga kibira wole nga amuze alina kyabyogerako kuba omanyi tibalina lugendo wonesaayo Sakozi ndaja luni ekibaga nti ebyebufuzi bya Uganda infakire Kyagulanyi yagamba nti nze ndi ku byankyukakyuka naye gwe asigadde sikola ki simanyi nenze nja kujja ku President Museveni ng'agamba mu abasigadde sikola ki Sakozi abantu bonna abaluwa n'abajja bali ku byanfuna ebyatubeere kiriya ngenda kuba ekyokulabirako kimu omukulembeze w'eggwanga President atabalira nja kumwebaza adda atabaala ennaku zino ebyalo ng'agenda alondoola emyoga PDM ebyo buli kyalo badde baagaba kakadde naye nga mu kutambula asasanye biliyoni akolesa 3 naye ng'alambula kaki kebaagaba ku kyalo naye nga ye bulwafuma bwati obumbi 3 bugwa bulwafuma bwati akamu kaggwa agenda alondoola akakadde okitegedde bulungi wano bannayuganda bonna abakulembeze baffe tulonda waliwo omukyala Judith Babiri yayimba n'ayanaamiriza olwamala okuyimba n'agenda mu paaliyamenti olwamala okufuna akalulu n'atambula n'agenda waliwo mwami wa FDC niye agamba nze ndi wankyukakyuka waliwo abantu Sakozi nga yagamba nti nze mpagira FDC mpagira UPC nga baagaana waliwo ekizibu kye tuyina wano nti omuntu yenna batakkiriza mu Kyagulanyi abakola Mwami Museveni Mwami Munyagwa era naye w'omugatta kubanga Mwami Munyagwa kuba mwami watamazeeyo Mwami Munyagwa ekibiina kino enteesaganya ezaaliwo ag'omunkuubo era yagala ye kukigula kino kya Farida Stacia naye nga bo bannannyini kibiina baagala pulezidenti wa kibiina tebaagala kivaamu basobola okusigala era ngaola ekibiina ekyawami Nsireko kiyagula era abamu baasigalamu baasigalamu kubanga nze nawulira ku byakyo bukyali ku butonde bwansi era nga nga bafuna ssente yebweru kakati enteeseganya bwe zigana nga Mwami Munyagwa ayagala abagule akyala bega yakikulembera ne bagaana oba kubakuba ttooki mbalo olagamba nti ono omuyimbi era bamukwera bukubizi ssimu najja ne yeegattako era kyovula ye mu bigambo yagambye
nze nzijja kuba omwani MP kyokka ndi omwani MP ono abatisiza bwere talina mpapula za senior 6 pozi nga yazifunye jjo tazirina yasoma ddi kati bw'aba azirina sakozi olaba akamyufu kano akabaddewo eno tugenda kagenda mwako ti sakozi wano omuntu abanga w'amaanyi nga gwolowooza nti w'amaanyi naye sakozi antu akulinda mu bbaafu wali kookolootya abantu amanyi bagalinda mu bbaafu wali eri so kati saagala munnayuganda yenna ali eyo gubaseera sabbuuni gubaseera omunnyu gubaseera ekintu kyonna agambe mboora alwanyisa oli kyovula nkugaa nti ye oli tabyogerako kubanga kimanyi talina lugendo tuli ku Lusaniya kati Lusaniya nayo tujja dwawulana lwa station bino byonna gavumenti byonna byanfuna nti ebbanga lyonna muganda waffe Munyagwa yamaze mu politics tetulina kyetumulabirako mu kino bwakoze ekibiina kyetugenda oba nti twamusubwa mu politics okitegeera nti Munyagwa era odedde mu politics kibadde kikonwa kikonwa mu politics okitegeera kati oyinza kuddira budde bo n'obukwata n'obuwa ekikonwa mu politics kitegeeza nti ono Munyagwa bye bikonwa ebiri awo kyekye tugambye nti politics sente n'okuwandiisa ekibiina ki kufuna kati Bamunyagwa kye baliko era kati Bamunyagwa kye batulaga nti bali mu parliament ng'ekigendero kyabwe kisi kya President Museveni wabula kyakulya era ensonga lwaki bwolabye atongoza mu byonna yaleese Lusaniya lwa piraawo kulaga nti kola ki kulya golowooza lwaki mubonabona yalonze piraawo ku Lusaniya kati gyabuvana gye bulaga olwa omuntu gwe tasuba mu byabufuzi Munyagwa nti olede Munyagwa comedian okitegeera kati kino kiringa bwe tuzuukusa ekikonwa nga twala kifuuka eryanda ekita kyasoboka kati ebyobufuzi byonna binanga birawo nze ebibiina byonna mbigasse wamu byonna byolaba ebipya ebiza essaawa zino biri mu kunoonyaamu kaakati ekibiina kya Munyagwa kyawukanira ddala n'ekya station emirundi 100 ku 100 kubanga ekisookera ddala ekibiina kya Munyagwa munnabyabufuzi kikulemberwa era bannabyabufuzi era ababiruddemu ate balina pokopoko gw'oyinza oluusi nga pokopoko waabwe ayinza osangayo abamukkiriza okusinziira ku njogera gye bakola ki gye boogera. Ekyokubiri, Munyagwa si kikonwa mu byobufuzi. Omuntu gwe bayita ekikonwa mu byobufuzi ye yeesimbyewo nga tawangulanga ku kifo kyonna n'atuuka n'akaddiira awo oba n'atuuka n'abivaako gwe bayita ekikonwa. N'ekikonwa ndowooza mu byobufuzi byetaaga kusomesa abantu nabo bategeere. Munyagwa yali mmeeya wa Kawempe n'ava ku bwa mmeeya n'abeera MP n'ava mu MP obwo n'abeera kakiiko ka Kosase. Ebyobufuzi Munyagwa tabadde kikonwa. Ekikonwa ye muntu eyeesimbyewo emirundi oba 7 oba emeka n'agwa nga ye taliyingira ki byabufuzi. Abannabyabufuzi bangi tubalabye n'agwa ng'abadde mu paalamenti n'agwa ekisanja kino ate ekiddako n'addayo n'akomawo. Kati eky'ebyobufuzi Munyagwa tannabeera bya kikonwa. N'ekibiina kyabwe era nakyo bw'okitunuulira wadde nga kyo kya byabufuzi okusinga ku Sitesha naye era nakyo omulamwa gwabwe gwakulya. In fact nze nsuubira ate Munyagwa ye yaleese akabonero akatuufu akataliimu kubuzaabuza kubanga yagambye nti luno Lusaniya eno keke ya Uganda egenda tuulanga kuno owe Malaba akwateko agaaye owe Semuta agaaye owe Gundi agaaye. In fact yafaananye Katolu Bwama kubanga ye yayogedde ekituufu nti twagala buli muntu balye naye kati bali ababadde balya naye lwakuba bamutwala mu kulya amaanyi agamutwalamu okubanga Olusaniya lwe buli omu agenda dukwatako tagalina naye nga ye muntu yaleese akabonero akatuufu akalaga nti luno Olusaniya buli omu akwatamu oba mugenge oba muki oba mwenna mulya ekigede era ye ekibiina eky'ebyobufuzi ndaba nga kisinga kyo kisinga Kutesha. Kankubuulire okujjako mu 7 oyina okubeera nga gwe munnakibiina okozesa amaanyi okumenyawo obukodyo bw'amaanyi mu 7 okujjawo ebikiiko by'akulonda okola ki. Naye ffe tubadde mu byobufuzi bya Uganda ebbanga ddene
n'ekyo okuba ndi Museveni akatiko kebe kuna kabuzabuza NRM akaluwe kakwatamu tekigaana kubeerawo bibiina bya bufuzi bitegeerekeka kiringa nga ndiwola mu kuyimba wali abayimba nayimba ngaawe mula okitegedde mulimu abayimba nayimba nga ye ebigendererwa bye mu kuyimba kufunayo ku ssente abantu bangi mu Uganda engeri gye bagidobonkanyamu bannabyabufuzi waliwo boolabira ddala nga be ekigendererwa kyabwe tebasobola kujjako wadde Museveni kubanga tebalina bantu naye kiri ekyokulya tekivaawo nga boolabeera basiteesha baagambye nti ekkalaamu ffe tujja kusayininga buli kimu oba tetukitegedde era nze neewuunya mmwe abagamba oba ani ayogedde mwana yasoma akabonero kaabwe ekikkalaamu bagenda kusayininga buli kimu kakati gwe bagenda kusayininga buli kimu kubanga ekkalaamu yesayininga bakusiba emyaka 5 yesayininga etteeka lyagundiriddewo ekkalaamu eyo baagikozesezza naye ndowooza tebamanyi nnyo esayininga n'ebyekisiru yesayininga ne kutunda amataka agataliimu kyova laba akabonero kaabwe kajja kusayininga ne batategeera kibayita ekibiina ky'ebyobufuzi sakozi kiteekebwawo nga kisimbiddwa ku mutendera oguvuganya okuva ku kya pulezidenti okutuuka ku chairman LC1 era tewali kibiina kya byabufuzi kiteekebwawo ng'ebibaga nga mulimu obwayiro obugamba nti ebyo ffe tetubiriimu tetujja vuganyanga kuba pulezidenti ontegedde kye nkugamba ekibiina kya sitasiyo kakisadda nti kya byabufuzi abantu bakitegeere nti Munyaga oyo yabadde akibagulako bali baaganye nga baagala kweddukanyiza kibiina kyabwe kitegeeza kina bannabyabufuzi emabega abakitambuza obuki obulungi omanyi njagala tulowooza ennyo nga twogera tuleme kulowooza bintu bino nga tulinga abalowooza bino ebyokungulu kakati ekibiina kyonna nga kikoleddwa abantu bafaanaganya ndowooza waliwo era abakkiriza nti wano ffe twajjawo okulya era abajja kgenda nakyo ng'akalulu yali kawadde Kyagulanyi naye n'agamba ntuse eno mu kulya era kangende eno wali okukola ki okulya kye bayita okwawuza mu ki mu bululu kye bayita okwawuza mu bululu ontegedde kye nkugamba kubanga ne Katumba oyo atayimbako na luyimba na lumu gwe twalabira awo era naye yafuna okitegedde ate ono abadde n'abawagizi era waliwo nze nalabe ne banywanyi bange abakyuse dda nga baga sesio ye mutuufu mu Uganda tebabulawo tebakola ki tebabulawo kakati olwaleero wotunuulira Munyagwa munnabyabufuzi ate munnabyabufuzi ajja abeera ku positi ez'enjawulo kubanga yakulyako n'akakiiko kati gundi kaakulira Seggona ekiwulira Ssenyonyi ke yakulirako yakakulirako mu palamenti Munyagwa oyo gwolaba agiina era ne waaviiridde mu palamenti abadde abuna buli mukutu naye ng'omulimu gwe omukulu kunafuya NUP era kubalaga nti byakola tebikoze eki tebituukiridde bw'otunuulira Munyagwa genda ne ku munywanyiwe ono omusoga Bigirwa omulaba okuva mu ssuubi tandika okusoma Bigirwa okuva mu ssuubi olabe ebibiina byabuukidde mpaka kati bano babadde mu politics be bantu abahayalingibwa oba baagulibwa emitwe gyabwe okubuzaabuza abantu buli kaseera buli kibiina ekiriwo buli abeere w'amaanyi opposition ebeere w'amaanyi nga bafuba okubamu ebiki ebituli era ne bagiwagula mpaka we babituusizza wano ne mu NUP yakavaayo n'akolayo ekirala ekyebusoga ekisinde ky'ebusoga kati omuntu oyo oyagala otwala layitiri yakafubutukayo kati bakoze kino eki ekipya ekituufu kiri nti bano abasajja bannabyabufuzi ate Munyagwa yanyonyodde bulungi ebyobufuzi bye n'aganze banzanyisiza ebyobufuzi ebbanga lyonna bamuzanyisiza tegeza abadde ku mulimu omanyi olulimi no luline yagambye nti banzanyisiza ebyobufuzi era kyobola bankwesanga bizungulu nga muza saasoma naye nze ndiroya omutendeke yafuluma Makerere okitegeera n'agamba ne banfuula komediani w'ebyobufuzi nga balowooza saakola ki naye nze ndiroya kuba ebyobufuzi babinzanyisiza ebbanga lyonna ekituufu bano abantu tetubatwala layitiri gwe njagala sooka weebuuze ebibiina bino byonna lwaki ebijja ababiggulawo obusungu bwonna bwaba walabeka omuntu agula ekibiina nga statement gyakola oba speech ye gyakola ng'eraga kwenganga mwami Kyagula ng'eraga kwenganga mwami Museveni
genda ku Kyampuuga, genda ku Kyamunyagwa, genda ku Kyansereko, byonna bigendeko. Era wolabira omuntu ng'anyiize olumu ayogera amazima. Sekairo bwe yakona ku kintu kye naga abaguddewo ebibiina byakulwanyisa Kyagulanyi. Munyagwa yasinga okunyiga kwa yete nalonkinga ku balometa n'asituka era n'agamba nti ffe tugenda fafagana bano bahiruganiza bo Kavule. Aguddewo ekibiina akiggula nkya. Wulya statement gyayisa bagenda fafagana ne bahuliganiza abaawa abo Kavule. Era yaraga abadde beekuumira opposition yaabwe bagyekuumira nga balina kubeera awo. Oba ntegera kye nkugamba kati sagala muntu atuuke aleetera yitire nti ono tajja funa bwati ono tajja kola ki ono yazze kusuubula kituufu bajja kusuubula naye omulimu ogubasasuza senupu teri kirala. Era gwabo bolaba abotwala yitire we banagiwagula wagulako Munyaga n'atwalako Mpuuga n'atwalako station n'atwalako n'abalala bagenda forminga for Nsereko n'atwalako nani n'atwalako olwo kubanga besi ya nupu eri muki mu Buganda era bakozesezza abo bennyini abasinziira muno. Walabye kagulawo ekibiina ekirala nga kigenda kuvuganya nga kigulidde eggulu oba Jumani oba Lira oba Mbalala ziri wano we balina obugulira era banoonyamba influencers okiwulira. Kakati bo ne babagamba kati gwayita mugamba kulya naye nga amazima yakimanyi mbwongo nti senga tukola obubiina 10 obubiina buno ne bugenda nga bujjako 1%, 2%, 3%, kubanga akalulu bakasingira ku percentage. Buba bunafuya. Percentage ekola 1 buba obululu mekanga okubyekamu kamu. Kubanga aka president bakabalira ku percentage. 51 naye ngenda kubuulira. Wati wuliriza njagala owulirize percentage kati percentage kibagamba nti obulukoze percentage kibeera bwe kiti kisinziira ku namba ya bululu kubanga anti tewaliwo muwendo gwa bululu bwe buno kisinziira abalonzi bali bameka. Yes ati abalonzi anti kati America erina abalonzi 300 era percentage esigala ya 10 mawa tumuswa kitegera kati tewaliwo muwendo ntugwa kisinziira abalonzi bali bameka muyambe netta buba bumeka kakati kabuulire okaluka president bakabala ku percentage otegede buba bumeka obululu bwoweza obululu omutwalo gumu ngwakaluka president oba ku percentage ya 1 dinda awo nyiri wobozi kansoka nsomese banange kansomese tugenda kuswala kubanga abatulaba bategeera tugenda kuswala kuba abatulaba bategeera wama kanyinyonyole mu nsi erimu abalonzi milioni 2 oba milioni 3 era percentage ebeera ya 10 erimu milioni nga 2 nga beba oba 15 era percentage ebeera ya 10 kagereze nti ku America bwe baba balonda era percentage babalya ku 10 ekifula percentage nti 1% bagenda kubeera mu bwe bati kisoka ntwebuuza nti omugatte buli bumeka population yeri etya mama siwe kiba ekintu kya buyivu ndowooza sitegeera mutegeezi tewali muwendo nti omutwalo guba percentage 1 tewaliwo muwendo no mawa tugende mpola nambemu jagala tugende mpola point ya nambemu ebadde nti station wafuna obululu ne Munyagwa naafuna ne Nsereko naafuna bakwasaganya ne gundi naafuna byafaga balina kye banuubula kuki anti sakozi ku bantu bawano kati mwe muyina ekizibu timufuula abantu abatulaba nti tebategeera teri gyogenda genda nze ekyo mba sisobola nakiteesaako kuba teri gyogenda genda nga gojja kubeerayo nga teri muntu agenda kujjako ki kabonero oba ekitegedde tine boogera mu mupiira ne mukola ddulu era akabonero baba bakoze eki bakatudde naye tekigaana kwetaba mupiira gona kwongera kutendeka ttiimu yo ekoze etyo obutakola zidraw oba ekitegedde kakati nze bw'ova eri n'oleeta debate ng'oŋŋamba nti gundi bw'anajja ajja kufuna akalulu ekyo n'omwana omuto akola ki akimanyi naye nze ndowooza ti obuvunaanyizibwa in fact nze obuvunaanyizibwa buno mbugamba nnyo ekibiina naddala kati ng'ekya Nuupu abantu kye bakulembedde buvunaanyizibwa bwo okumanya nti bino bitambula naye tukoze tutya percentage oginyweza okitegedde tukoze tutya abantu obutatuwagulako oba kitegedde bano abazze tutegedde waliwo abateekako kubanga Nuupu si kibiina
obanga menti obanchi ogere ntya tichibina kya bwa kabaka ticho kiribeerawo titewali wakola ki akyesimbako bwe twali wano mu FDC nga besije wali ono omukazi ono kati kaliso liso yakola ekibiina kyali yajja nete kigaana gwoli kusigala ku mulamu agwe tegina bye jajireko FDC yasigala ya amaanyi otegere era obululu obwaddako yasigala ekola ki ewangula kati ongamba nti sesa bwatajja mu kalulu nga tetuzibye bituli bino bye batubbira mu kalulu na kucyankalanya nga boolabe byabadde mu kana akaabwe nti awe tulina osimba ennyesira nga ddala omuntu oyagala nkyukakyuka naye nze kyemanyi mu Uganda nti omuntu ebintu bizo omubula okuwa ekifaananyi ekituufu mu byobufuzi bwe birina kutambula ye n'alowooza nti nuupu okugizimba olina kwogerera ku bano basitesha tulina kunoonya kubanga kati amazima amatuufu sitesha talina wadde akakwate ono munyagwa talina wadde wasobola kugambira nti agenda kulemesa nuupu okuwangula muki obukulembeze naye omuntu gwe tulinako obuzibu gwe tunoonya essemuto akaluka walabye kati akaluka naka NRM akawe kenyini bakakubaganiddeko tukoze tutya okutaayiza ebintu ebyo z'ensonga ate bwe twanga twagala kutereeza bibiina nga tuba no platform yes bize kulwanyisa Kyagulanyi ninakyo tulina otunulamu lwaki bimulwanyisa kubanga kati kangwe nga mpuuga omaze gandi mubbi yabbe bitaano era tomwagala muleka agenda abeere ne babbi banne negwe sigala wane ewuwo tomuwona budde ekyavulumya mpuuga mu nuupu kukwata milioni meka n'agenda n'akola ekibiina kye era omuntu abandi abantu tebajjukira nnyo ntambi ze tukola waliwo n'abagamba nti agenda akola ekikye atuviire omubbi agenza akoze ekikye takkiriziganya naawe nze nsobola ono alina YouTube channel ye wali ozawo n'ogirwanyisa mbw azze kulwanyisa yo naye obunafu bw'omuntu bwe bukeera enkya n'omuntu obutamanya kintu kyalina kukola ki kutambula ekisooka kya byonna program Muganda gyadde ayogera eya Balomita nagire bulungi Mwami Munyagwa yagambye bino si bya kavule byolimbira abantu kavule tiyagenda tugenda kulwanyisa kavule ngyatubeere kiriya oba toyagala muntu yadde agamba oli bino si bya kavule so lindako anti biko tubina ali ogendi yamugantu tugenda kulwanyisa abakavule ekirala sakoze esawa ya leero sakoze ebibiina bino byonna ebijjawo tukize ekintu kiri kimu biri ku byanfuna mwami ekyo kyadaabuuza wano nakuluka president sawa mu Uganda tuli milioni 45 mwami Kyagulanyi percentage je singa afuna obululu emiliyoni 2 president afuna ko 10 nezisene zifuna 10 Kyagulanyi amaze okulidinga n'enamba ki ennene mu bintu byonna ebibiina sawa obibala abantu tizoba bibiina nga 25 oba 26 nebyo n'ebibiina gye Sakozi nkulayirira wano bannayuganda bagenda kubeera wakulembedde tegere bulungi wabula ekibuuzo kiri nti bino ebibiina baize twali ffenna e Rwanda omusajja n'atugamba nti abantu bonna abeesimba ku Mwami Kagame ekisinza ekibalemesa tebalina kiboogera buli kimu kyonna yakikola wano abantu NRM nga tebali bagyagala n'olaba bagirwanyisa okuba nti baagala bagijjeko teyakola bintu kati balabanga nuupu abaliji batundule kitegeeza abantu majority nyingi ekyawagira Mwami Kyagulanyi seera mukize tugaane yadde bizza weebiri naye majority eri wakati wa Mwami Kyagulanyi ne NRM kati webale nyumbu eteekera kutema mpenda ekizibu ekiriwo nti Sakozi bwe bucya ku machanga sikiziganya naawe obanga sikiza na Mwami Dias mbyabufuzi mba mpagira Mwami Museveni ekisookera ddala njagala tusooke tukkirize ekintu ekisookera ddala mu bulamu Astacia Mayanja tewali amutya talina maanyi is a decoy naye ffenna tukkirize emabega alina ba political influencers abaliyo abategeera amatatu mwenna musobola anti tusooke tugende mpola wena munamba wuliriza musobola okugamba mpuno Astacia yes ffenna mwene gwe mutunulidde wano mu frontinga abali emabega bakola ki abali emabega wa Astacia mu political arena kiki bakola
kyekisooka ekyo kyo mwakitunuulidde lwaki obabuusa amaaso mwe ne mutunulira Sesha talina biwandiiko teyasoma simanyi talina tasobola kufuna wadde abantu ababiri yadde omuntu omu abamuli emabega we batuukira ogenda ku round table ne Munyagwa ne balemwa okukkaanya kale ngabane oba kikyona kyona ku magezi ga Munyoga ekibiina nakibalemu kibajjako okukikoza kubona mwena mukkiriza ne mugamba kyeyayagala oggulu okusooka kitegeeza n'abali emabega wa Stacia okumu wa president bayagadde kola alarm for the party naye ng'abali emabega ki bikirala ekyo kimu we mukera ne mumanyi ne mugamba nti n'obunoonona bubiina bulize mu byanfuna kikiriziganya nammwe buze mu byanfuna bujjidde mu ki kwetamya abantu ba byabufuzi mu kubeetamwa kitegeeza mukosa bano abalala abali ku biina ebirala ebiina byattama byonna bijja ku gundi ngenda bakwegeza mwena wano gye mulimu mwena muli mu music mukola ebivulu ne wabeerayo ow'ebivulu omufere najja n'ayitira mu music n'akole naye nabba abantu mu gundi akosa industry atandika okwetamya abantu ebivulu nti baatutama ab'ebivulu batubba bubbi kitegeeza buno obubiina bwe mubuusa amaaso instead of educating mwene mugenda babu abudde temusimanyi bazze mu gundi mubaleke bakole byabwe bali mu biki bali mu kukosa mass egenda okunafuya mass egenda okuyambako mmwe okukwata kiri kye mwagala anti uliriza anti kimtegulye anti already bwenzija oda nsirisenga mwogera okitegeera okumanya politics nzikiriza mwena mumanyi politics but also reasoning in politics nakyo kikola ki nakyo kiri different ekyo nakyo nkikiriza okitegeera ngenda kuwa instance ya Munyagwa eri recent ngenda soka nkwe recent gundi ya Munyagwa eri recent tutudde ku pano fena twogera anze nkuta akazindalo nze gayo li yabadde ayogera ne ngamba ekintu ekikulu ekiriwo buno gundi ebaddewo kufandinga buki bubiina noyimuka ku speed twatugamba ebyo biki netugamba awolani leka amale statement etanagimalayo mu bulamu wosange eggana ly'embwa n'okasuka ejjinja embwa ereekaana gy'oba okubye mu ggana lyonna kasita okasuka ejjinja bwe tinojula omaja gy'okubye kyekyabaddewo gwe kasita okasuka bwoti ejjinja teyanogoddeyo kibiina na kimu ate worst of all okumanya Munyagwa intention ze zaade zeraga bulazi nalokaba eno temuyitayo kavule gye mukola ki ne bwe yavuddeyo weda interview zonna zaakola n'agamba abo bahooligans bo ngenda kufa nabo ababo kavule bo nabapata ngenda kufa nabo ebiwedde abyogera kirunwe nga kiringa ye ekibiina kye kyakoze mu interview endala nga se ku barometer ne kya ku barometer nakyo nkikuwadde njaga okitegeera yalina waabitunuzanga ebibye si Museveni ekintu ngenda kubagamba kino lwaki bakera ku machane bakati solution yino lwaki bakera ku machane bakugamba nti nno ekintu ekyo we mutakyogerako tekikola ki tekisaasaana kiri eri mmwe abalowooza nti nno wali ate tekiri mmwe kulinda president omuntu kale omuntu gwe mukkiririzaamu kubagamba mmwe to educate others nti bannange banaabazze kuba ekintu bwe kiwulira omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu kinyikira we musirika abantu baba divertinga when you keep on talking ne mutandika okuspreadinga gossip nti bannange kino ne kino ebintu weebiti bino weebiti jjukira mwe mugamba nti abantu temubafaako musirike bo bagenda kwogera they are polluting abantu abamu masses ezimu bazipollutinga buli we bazigira byo bye mulabanga bagamba ya trendinze ngayogera ebyekisiru but he or she are polluting minds z'abantu abamu ate nammwe be mwetaaga so tolinda Bobi Wine vayo no leka yasigale wali ku kosi ku kintu kyatekeddwa okukola gwe yo work as omuntu awulira nti okkiririza mu kiri educate bana abasigadde abatakuliiko bo bategeeze nti bannange kiri nedda oli agenda kuke abantu bonna bakimanyi bajagamba nti Munyagwa buli wabeerawo piraawo ogenda kusika bameka abagenzi olwa piraawo and already gyenjogedde nze kyeneewuunya kiri ekintu kimu olaba ebiseera ebisinga obungi omuntu katugambe nti nno tuli wano mukola programu zaffe zino
naye saagala tutwalenga layitire naye okulya kulina okubaako n'omulimu gwe bagenda okukola bagenda kulya bakole mulimu ki ontegedde kyenkugamba yensonga omuntu agamba nti bagashumba ebyeboogera olumu si byamakulu naye bali ate mu blind operation esasula n'omuki n'omusaala okubuzaabuza abantu okubajja ku mulamwa era emboozi ze baleeta ze zino nga bagamba nti asitasi agenda kukola ki era gasumbyosanga yakyayogera ekituufu kiri nti oli waaba akikoze n'akifandinga n'okifandinga opponent wo gwe omulala akola maaso emujjako toyinza kibuusa maaso okujjako nga ovudde ku mulamwa ekituufu kiri nti okunyonyola ensi kye tulina okukola tulina sooka kubannyonnyola ebigendererwa by'abanno ne kye bazza okukola abantu basobole obutabagendako okusigala ku kibiina ekiteredde njagala kubuuza ebibuuzo biri oba mbibuuza mwenna wali owiddeko ekigambo ekigamba nti ebitalina makulu temubiwa makulu wali owiddeko ekigambo ekigamba nti ebitalina makulu temubiwa makulu ekirala singa nzija ne ŋŋamba nti ekyo kibuuzo nyala okiddemu ekibuuzo ekyo akigamba singa nzija ne kiŋŋamba nti oyo takumalira buseera n'oli aze n'annyonnyola amaanyi ge aliwo aba asinza omupika singa nzija swagala nti anti kati njaloddemu kibuuzo oli wagamba nti ebitalina makulu tetubiwa makulu yali ategeeza ki ekyokubiri ekibuuzo ensonga zawukana waliwo ensonga eziri national waliwo n'ensonga eziri ki kugambye yali ategeeza ki oyogera ku nsonga eziri personal eziri national zonna gwe wali anti bw'oyogera ekigambo ekyo okyogerera mu kaliba ki eya personal nsonga oba eya national ekyomutendera oguli ne bwe kiba national kubanga era yakyogera kati kintu kyo kibeera ku national level eyakyogera yitayogera abantu ba mukatale kubanga ali international bwe yagamba nti ebigambo ebitalina makulu era n'amaana agamba nti tuli babira ku bikolwa byabwe teri muntu agenda wali ng'agambe ye ttiimu mugyegendereze egenda tukuba abagamba bugambi oyo abo tebalina maanyi tubasobola era omuntu yenna akugamba nti omanyi kakati biki olinaga nti oyo talina kyagenda kukola aze kukola ne bw'ojja n'annyonnyola amaanyi ge simanyi abantu balina simanyi bannabyabufuzi nga ne bannabyabufuzi ekibiina kibaddewo emyaka 2 ate bannabyabufuzi abadde n'ekibiina emyaka 2 ate bw'owaana ekibiina bannabyabufuzi abakiri emabega bw'ogamba nti kibadde ne bannabyabufuzi abakiri emabega bamazeewo myaka meka teri yali akulembedde wadde kwerosi bagamba ekibiina kati ng'ekyaki ekyabigirwa naggambye byo biralamu negamba nti ekibiina n'oyogera ti ekibiina waliwo bannabyabufuzi abakiri emabega ekimazeewo emyaka 2 ze ntema ensonga ne kugamba ne bakyalya twabalaba ne tulaba bano bagundi bano ono omukazi ono yalina byabufuzi yaleeta entugga abantu bangi tubalabye naye omulamu agwina kubeera nti tukoze tutya akalulu akagendebwamu ze kyendowooza solution abantu bonna amaaso kugateeka ku kibiina kye balaba nti kyekirina amaanyi ekya nuupu okutuukiriza ebigenderwa byabwe bw'oba okutte kazindaalo kubiriza abantu kugenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 12 nakukuuma ndowooza kalulu naye bino ebyakabiina kano akatosobola kuweza ono yakyogedde tebasobola nakuweza percentage emu nga ne bw'ogijjayo n'ogigatta ku Yakyagulanyi 0 kyenage ngenda onoonyereza obululu obulaka percentage awo 7 we yakuba Sakozi kyenjagala okumanya mbadde nkebera ebibiina by'obufuzi wano ng'essaawa tuli mu bibiina 26 naye nze njagala kyenjagala kati nnyo njagala muganda wange nambe mukyajagala ntangaazeemu ku bibiina bino 26 byonna nga wembirabye nuupu yakozesa amagezi ki okutwala abakulembeze baayo bonna nga bosi ba mwami Museveni bino ebirala byonna bisigala nga mwami Museveni yabireeseewo kubanga ebyo byonna 26 byonna biraga nti bibiina byakuliyetingibwawo kibiina kya NRM okunafuya mwami Kyagulanyi nuupu eno yo kasengejja kike yayitamu oba NUP kasengejja kiko ke yayitamu okulaba nga yo
tefunding wa mwami mu 7 cent bine bibina 25 anti loizo tekete point yange ebira nkete kabira 20 mu mukaaga nebiro byonna bizze kunafuya mwami Kyagulanyi Ssentamu nupweno yo ebedde wetyo okubanga yo tenafuya mwami Kyagulanyi bwe yali ejja abafaanana bwe batyo baaliyo kati abo tebakumenyanga abafaanana bwe batyo Farouk nga nupu ejja baaliyo nga bagamba ngera bagandoza Kyagulanyi ave ku mulamwa nga baga Kyagulanyi eri ali munye mulesi Farouk nganda Farouk bana Uganda bako si bako okirizigana nti bako sinzira ndoza percentage esinga bako kubeera bwe nkujjukizaako emabega era ebibiina bibaddewo nga tulonda akaluka biriki naye abantu mukowa kaabwe ngamba nti abantu batulina otiikinga ku Kyagulanyi ambuleera ompulira ebibiina byonna byakola ki byabaddewo ebimu ebibiina byonna bibeerawo Munnayuganda tumufuula nti musiru okutuna wansi n'amanya enteekateeka nga bwe zikola ki tubadde mu bibiina omubadde bafudde esi n'ebibiina ebirala naye nga Besigye bajja okukuba kampeyini ze oba n'abamugoberera tebafa ku ntugga bafa ku kintu eki ono yatutwala mu maaso tujjawo Museveni kye ekizibu kyaffe Museveni naye nga bano bonna babidandisa tebabafaako UPC tebagivaako bekimu tebakifaako okitegeera naye nga omugendo gwawe guli ogwo mwami Museveni kuva ku ntebe nze kyengamba kye ekintu kimu tuva mu bintu by'okwekwasa buna bibiina obuzze buno bwappirawo masala owulira obwo mubibiina tebiina omuntu ne bwakeera enkya naggulawo ekibiina owulira omuntu ne bwakeera ku makya nga agguddewo akabiina akacupa muleke omuntu aggulawo ki anti wuliza kyenkugamba anti mmwe lwaki nzize nga nkyusiza mbagambe bwe nti Farouk tewali lunaku lw'ogenda kukeera ogambe nti ebibiina bigenda kwesimbawo bibiri NRM ne NUP teruliiyo mukuba nti teruliiyo era tolina lunaku lw'ogenda kukeera ku makya ogande Bannayuganda nga bategeera nti mu politics mulimu ssente mu bibiina munaakola nibigamba nti Museveni yabireeta tekina kye kiyamba muki Munnayuganda ompulira nti FDC bwe yanonyanga obululu teyagambanga nti waliwo babidandisali waliwo ba DP ompulira bonna yagambanga ekintu kimu Museveni kye kizibu kya Uganda okitegeera Museveni waga nti tujjawo baasi onteka kyengamba kati mukyo nkugamba ki bino byonna ebisimbyera ino ebigenda mu maaso simanyi baleese kino ekibiina byonna bijja bantu kuki tetulina na kubiwa obudde bwa Munnayuganda bonna bw'okuta intaneti gamba tugenda mu kulonda ekiremezaako Museveni kino na kino kyetulwanyisa kuba abantu bonna bemumenye Farouk naye bayita bakuŋŋaanye kalenda bajuze kalenda balimu okujjuza bonna betugamba bonna balimu okujjuza kalenda ompulira kyenkugamba mpuliriza kyenkugamba onteeka kyenkugamba kati byonna byonna betukola Farouk saawa zino fe byonna byonna betugamba omunabona ajja kumpano agamba nti Museveni aleeta obubiina n'abugunjawo tekikyalina makulu gali kintu eki Munnayuganda bw'oba okooye ng'oyagala nkyukakyuka londa Kyagulanyi bw'omala kulonda Kyagulanyi kuuma akalulu abalamu baleke n'abalonda bakole ki babalonda naye gweoba olya mutwe gwe oli mukoowo kola ekyo mwami Museveni alina we yabadde eggulu nga mwami Robert Malu avunula nakinyonyola bulungi n'agamba nti nze we sibeera dipite baawo nga mwami Robert Malu avunula mwami Museveni n'akinyonyola mu luzungu mwami Robert Malu n'akiddamu mu lukyoli nti nze nga siriiwo nze dipye bateriiwo we sibeera tasobola kubaawo otegeera kyekimu ku bibiina ebigulu 1959 mpaka kati okiwulira naye akikoze eki ye yenyini yewaako obujulizi nti mu mwaka bwe guti tewajja kubawo political party n'emu esobola kukola ki eyo munupu nja kugikola ki bino byonna byakola saagala mu bibuuse maaso ali ku traka ye jakubirako ebirala byonna bitta ndowooza bwetyo bwetubadde naye nga kubanga kyetulina osooka otegeera namba emu tuli mu multi-party system byebibiina okubaawo so omuntu waba aleese ekibiina kye kibaawo naye kati gwe ng'omulonzi
gwolaba ki webale nnyo kakati kati ate gwa kuyego kukuba sponsor amuteekamu akireeta oba kulobera kwono bwe bafulontinzeewo so kakati ndowooza sponsor ono gwe tulina okulaga abantu we akuyega wama sponsor gwe tulina omukuba gwe n'ogaa nti azze kolayo kasente akasente akakole ng'akola ki ogamba mugende mulonde nze njagala nnyo abantu obage bwe tuba tetuteesa kiwalazima aleete ne solution kwa bw'omala okugamba nti gundi azze oleete ne solution bw'oleeta solution titukoze tutya bano abantu babe bajja kitegeera nti bano abantu abazze otulwanyisa bazze kalomaze solution yange ebadde kujjawo sponsor negwe bw'okwata kikwate anti tugambe abantu bafokasinge ku kituufu ekino nze solution yange era tubalage nti bano bali sponsored ekitegeera bano bagatutaliza ate abali sponsored mbala tulage mu bujje tugambe mwebale nnyo mwedolagane next time